ayagala byakucaka atayagala byakuzaala naye nga atakola ebireeta omwana kati olaba engatto nyambadde yabukadde bubiri tunulonde esaawa yabukadde bubiri yino yabubiri yino gitunuulire saagala oyogere bino bya ddalu yino gitunuulire munda ogirabe n'omugamba tewali posho ng'agula kota ya posho nga bagiweereza engatto ya mmeka yakamu kitundu gitunuulire ogirabe si byagamba nti byamboozi nakolamu nnyo era nina kenina sitoma enkwebazaamu Hajji Abdulkarim Kironde wansanga sizaalangako neebaza Katonda nti namanya obulumi bw'omwana mu mukwano gwe tubadde naawe nenzaala omwana oyo nali sina mwana ku nsi neebaza Katonda nti wasobola okunzaalamu omwana oyo naye kyenkusaba labirira omwana oyo olabirira omuntu n'obeera nga gwamunaaza gwamunyiga okugulu simanyi alina talo sort of enza okusa ekiro zaamu okugulu kunuma saa kwebaka zaamu kino nayimirira mu media n'agamba mbunna abantu ba famire yange yali abalabirira nga nze saasiima Hajji walimba Hajji mama wange takufunanga muwadde Gomesi wadde taata wange naye kuuma buntu bulamu kubanga bakwagala olw'eddiini bantu basiraamu n'abagamba omwana waffe Katonda atuyambye afunye omuntu w'omusiraamu Hajji ku lw'eddiini katumuleke balituuka ekiseera balijja ewaka naye Hajji n'oswazaswaza muno walabira ab'ekika kyange Hajji olimba Katonda ajja kusasula olimba nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza baganda baffe mwenna gy'otulabira w'osinziridde wonna w'otulabira mu ngeri yo. Time ya covid mwekuume covid mwebereremu amanya yenze Sakozi Farouk kati wano wendi ndi n'ennambuubi zaamu. Ensonga ezituleese wano za Hajji Karimu Kironde. Hajji Karimu Kironde omukulu ono namuleetako omujjukidde omukulu gwe naleeta n'agamba ye yaleeta Kenzo abanja Kenzo simanyi yamuwa engoye za stamina ayambala engatto ya $3,000,000 simanyi biki ayina emmotoka biki kakati omukulu oyo mukyala we ali wano yeemulugunya yamuzaalamu omwana yalabirira mwana yamugobye waka mukazi wagamba mbu omukulu ono abeera muloogi ng'alya ssente na bwana buto kakati ye yasuula wawaka nadduka n'agoba ono anaddeyo omaze omuzaalamu kati omukyala waali ngatunnyonnyole simanyi mbu yazze n'amutiisatiisa n'amujjako kati zaamu waali annyonnyole Hajji Kironde yaani Hajji Kironde amaze naye ebbanga baasisinkanawa. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojja kwongera ku ddoboozi abantu bakufune bulungi Hajjati wange ogamba otya? Sirina bigambo. Amanya gwani? Amanya nze Nambubizaamu. Ebintu bino buli kintu kyonna kye ngenda obbagamba mazima meereere. Tewali muntu yenna nfoosinze. Naye ekyandeese mu media okunyigirizibwa kwe nayiseemu y'ensonga lwaki navuddeyo nga ndaba embeera entabuseeko nga binsobedde. Okay. Kati njagala tutandike. Zaamu bakuzaalawa watuufu? Gye banziika. Oba okulidde muwaawo? Nkulidde muno mu Kampala. Banzaala muno mu Nankulabi. Okay. Banzaala muno mu Nankulabi era abakadde abanzaala ababiri bali muno mu Nankulabi mwe nkulidde. Mwe nsomedde nasomera okodi Kampala Secondary School. Nenvaawo nengenda wakisomo ziri mukale empangalidde muno. Okay. Musisinkana wa ne Hajji Karimu? Era yansanga muno mwennyini yansanga wali nga ku Chase Johnson. Awe Nankulabi. Mukwatagana mutya? Yansanga kale olaba Hajji. First impression olaba omuntu ali respectable. Omulaba ayambala bulungi abeera muyonjo. Obeera omusubiramu kintu kituufu. Kati bwe yampita ne muntu yanemanya nti ono Hajji. Muntu ki? Wakitiibwa. Muntu wakitiibwa. Yes. Na yayogera bulungi. Ne twogerezeganya bulungi. Ndowooza ne tukwataganira awo. Tufunye contact siibwe bityo. Ewa? Muno mu Nankulabye mwennyini. Mwasangagana Nankulabye? Nankulabye around Chase Johnson yali ava kusala nviiri Hajji. Nze nveeri ku campus nzikirira ngende ewaffe kubanga eno kumpi n'ewaffe by the way. Lwakuba abazadde tebaagala bya media nabigendamu nganza omuntu olw'okunyigirizibwa kwe nayitamu. Naye nga tewaliwo yansapoti nga mugenda mu ki? Mu media. Hajji akumanyi? Yes. Kati njagala tutandike nga tetunagenda mu bya mwana. Hajji ono yaani omutuufu omudescribing bulungi nnyo abantu bamutegeera batamumanyi. Hajji gwe twogerako yasooka kubeera basooka kumuyita George William Kironde.
ndowooza batamutegeera bulungi ge mannya g'ag'obuzaale George William Kironde otyo n'agenda n'akyuka n'afuuka Haji Abdulkarim Kironde ng'akyusa eddiini kati abatamutegeera nga Abdulkarim musobola mutegeera nga George William teyasooka kubeera musiraamu yes okay kati omwami oyo awangalira wa Bakuli nga ku already Kampala ku Gaddafi Mosque awangalira waliwo ekizimbe ky'abayindi awo ekikadde ekirinaanye New Bakuli Guest House ova ku New Bakuli Guest House waliwo Bakuli Lodge kati Haji awangalira awo ekyo ekizimbe ge maka ge era mwembeera Bakuli Lodge no kumpi ne Bakuli Lodge ekizimbe ky'abayindi ekiri awo kiri opposite Old Kampala Secondary ekisaawe Haji yono omuwagizi wa Express lukulwe yes era abatamumanyi abala bamanyi nga Haji Express kubanga muwagizi nnyo wa Express era ajagala nnyo otyo kati ebyamwe byatandika bitya ebyaffe byatandika twasooka ne tufuuka ba mukwano nga twesanze mu kkubo ne tukwatagana nga mpisa bulungi by then yali akuyisa bulungi yali ampisa bulungi nkyalina nti kapeti kato ne tukwatagana ne nga mafunye omuntu omukulu ndowooza wampisiza bw'ati wenna agenda n'ewaka ate agenda kumpisa bulungi nnyo n'olwekyo nakkiriza n'antwala mu maka ge awo ewa Bakuli wemba nnyonnyodde Old Kampala mu kizimbe ky'abayindi otyo ne ntandika obbeerawo awo ng'ala tukwatagana ne tubeerawo natandika obbeera naye mu 2018 bwe natandika obbeera naye seriously naye nga yali yanfuna emabegako nga tubeera tukyakalanga ab'omukwano bwe bityo omwana njagala nsooke nkusitadinge bwe bityo sijja kurashinga nnyo waka kati 2018 awo wensalirawo naye nga nali simulabye mu 2018 twasooka beera ba mikwano nga mwogera bwogezi ku simu kati 2018 wenzikiririza n'antwala ewaka we wa Bakuli yes kati wantwala ewaka we wa Bakuli ne tubeerawo ebbanga 2019 nga gwe mukazi wawaka oba nga waliwo abalala nga nze mukyalo wawaka otyo ng'era tubeerawo bulungi naye nga naye asula mu nnyumba bulungi era nga yeeyisa bulungi ng'omwami ewaka nga buli kimu akiteekinga good care of nga tuli wamu 2019 era nkyali ne Haji 2019 n'agenda n'afuna accident bwe yafuna accident era yanali nsigadde waka ng'omukyala ng'agenze kola era agenda side za Luwero era agenda eyo side za Kapeeka mandi waka nga bangamba Haji afunye accident musibudde bulungi mu parkingidde bulungi ebyokulya biki byonna ng'omuntu wasibula omuntu we bangamba afunye accident kyambukako kubanga twali tukwatagana nnyo ng'era mukwano gwange nnyo nali shocked nga bwe nasituka ne ngenda Luwero ki hospital ne ngenda ne munoonya Katonda anyamba ne musanga sadda waka namugamba Katonda kensanze Haji ng'akyali mulamu nga bwe ntuuse sigenda kudda waka paka nga Haji awonye era nasigalawo ne tubeerawo for 2 months mu ddwaliro nga muyambako tasobola kukyuka omukono gwali mumanyi alina okugulu kumuluma yes ninawo obujulizi wano obujulizi obumu bwe buno wano baali bamugyeko plaster kati bino ebifaananyi nze kabikuba kubanga Haji alina kamera nakozesanga kamera ye nenkuba ebifaananyi ne mugamba totya katubikube tuli bijjukira ng'owonye nentandika okuba ki ebifaananyi bino kati waliwo na kino byonna nze abikuba nze kamwennyini kati kino wano no mukwano gwe Seiko yali azze omulabako mu bisinga yes Juma Seiko neera ne mbakuba ekifaananyi mukuba ono sister we yali azze mulabako ono Haji ono yenze wano nga nkyali kato nali lubuto lw'oyo omwana gwe ndiyo claimingirako najjanjaba Haji mu ddwaliro naye nga ndi lubuto nange kati ne mubeerako wano era ondaba era wano bino byonna baddayo nyina n'abingi nyina album lwakuba ndeseeko ki gwe yalabirira omulwadde nze nalabira omulwadde nga nsula naye bwazuka naŋŋamba Haji ati wano wanuma nsula ntunula naye nga ate ndi lubuto ne ŋŋamba nyina okuguma kubanga we siigume ate naakola ki nalina okusitandinga omanyi omuntu eyanyambye ennyo mu kizibu ekyo bali abantu basatu abanyambe ennyo Katonda basaana okuwa omuliro naye omu yafudde bali bana omuntu yanyamba ennyo
Babaali yasasula obukadde basatu mu 7 mu ddwaliro. Kakumba Francis yateekawo emmotoka ereeta emmere ne Seiko n'annyamba n'omusajja omulala bamuyita Oloka Mapyansi abanyamba mu bulwadde buno. Nembeerawo nga nze okusa ekiro omukono gunnuma kubanga guno omukono gwali gukutise nga bataddemu ekyuma kigatta wano ne wano nga tasobola kubaako kyagukozesa kuno kuliko kanyula kati kiba kitegeeza tasobola kwesapootinga kuno mulimu ekyuma muno mulimu kanyula wabagenda mu latrini muwerekerako ne mukwatako kitegeeza gwe yaliwo nze naliwo ng'omukyala n'ekirala ekisinga tewali balala bajja tewali n'ekirala ekisinga okunnuma ennyo nti mweyo embeera mwe twali ne Haji twabonaabona nnyo twayita mu mbeera nnyingi mbeera ki ng'ali mu bulumi nga sirina sapooti ndi lubuto nange neetaaga sapooti naye ng'ate musapootinga ne wabulayo omukyala yenna eyajja mu ddwaliro nga waagamba nti alina abakyala tewali mukyala yajja n'asitandinga nange ne tujjanjaba baffe Haji Abdulkarim nze naliwo ye pain naye nnuma ne tubeerawo kati Haji n'awona era twavayo mu ddwaliro tugende mpola mukukuwasa yagamba alinayo abakazi abalala yaŋŋamba yawasaako bw'awasaako ne batakwatagana na mukyala naŋŋamba si mukyala omu teyakwataganako n'abakyala ndowooza nga babiri naŋŋamba kati ali ready okusetolinga naawe nange omuto naŋŋamba ndi ready okusetolinga naawe omuto ekyabakyala tokyeraliikirira gwe kkiriza kimu nkutwala ewange ofumbe ebirala tujja bikwasaganya yes nenzikiriza nengenda ewe ne mumulabirira bwebityo paka yetwatuukaawo so ebbanga lyonna lyobeereddewo maka nga tolabangayo mukyala yenna maka ge si kyotegeeza kyentegeeza era nzaaliwo okay embeera ya ddwaliro mugiyitamu ebintu bitabukira wakati we twagala otegeera mukibatabusa bintu we bitabukira nanti nkyakunyumizaawo nkyali lubuto tukwatagana nkyali ki lubuto tukomawo eno nkyali lubuto tukomawo ewaka twamalawo emyezi mitono nenzaala era nazaalira Kiwoko hospital Luweero yanzizayo Haji mwenyini yanvuga yaŋŋamba mukwano gwange ombeereddewo nnyo mu ddwaliro njagala nange nkusasule mbeerewo ng'ozaala ne mugamba kituufu era mu kuzaala mu ddwaliro Kiwoko twali babiri ne Haji nazaala waali nga tukwatagana nnyo era ne tugenda n'agamba basawo mukwano gwange nze yali omulwadde kati ye mulwadde gwendeese umukoleko bulungi zaamuliko era yandiko yampake ya bulungi ne tuzaala omwana waffe bulungi ne tukomawo bulungi ewaka nenkakasiza ddala nti omuntu gwendi naye mutuufu tukomawo ewaka tukwatagana mwana natandika okukula mwezi gumu myezi 2 kati awo myezi 3 mu mwana batandikanga nga kutuulatuula naŋŋamba kati omwana waakuze genda ebyange nawe biwedde wamaze okuzaala kati oli muntu mukulu nina okufunayo omutaata nabakuzaala zuukuka nze bwe ntyo Haji kwata ebibyo ogende okakasa yes nga tewali kyomukoze nga tewali kyemukoze era naye ku mutima gwakimanya Haji Abdulkarim mu kironde tewali kye nali mukoze ku ngeri gye mbadde naye byonna byonna abimanyi kubanga ebyo byagamba yayogerako mu media mbu ndi mukazi mubi nnyo nali njagala muwa butwawe ebityo naye nze kyeŋŋamba bwe mba ndi mukyala mubi nga mbadde njagala kuwa Haji butwa lwaki saabo muwa mu ddwaliro kale ekyo ddwaliro tukiveeko ali mu lodge naye ng'emmere nze abadde agifumba waliwo abatabani ewaka 3 batabani babakulu mbadde nga nfumba emmere ng'abatabani bagikima ne bagiwa taata waabwe n'engoye ze nga nze azooza ne bazikima ne baziwa taata waabwe nze ogenda ku media nabadde nkooye embeera eyo omukulu asula ate ngamba nti obadde ofumba emmere ne bagimuwa nga bagimutwalira waati bagimutwalira ku nnyumba kuli lodge kubanga yaŋŋamba bw'ogaana ova mu nnyumba yange ngenda kulaga empisa embi otambule ogende nga ŋŋanya okuvaawo nga sifunye bwenkanya ngezaako teesaganya naye oba mpaayo kapito ngende ye nga kyagamba talina kyajja kumpa nyina genda bugenzi kubanga teyanyanjulako teyampoowa otyo ayagala okugoba omwana wa bbanga ki awo twagala otuuko omwana kati ekisinga batabula buzibu bwe bwasinga
obuzibu bwasinga Hajji yali ankooye engeri gye mmaze okuzaala nga tayagala kintu kyakumanya nti n'omukazi omaze okuzaala batakyayagala ayagala kubeera nga temuzaala nga mukyakala bukyakazi kati we bijjamu eby'omwana oba ofeedinze ayagala byakukyakala ayagala byakukyakala tayagala byakuzaala naye nga ate akola ebireeta omwana sooka okaddemu ebireeta omwana byagala nnyo naye ate ekivaamu takyagala kubanga n'abaana abo benkugambye abasatu abakulu tebafuna education eri awo gy'ogamba nti Hajji ku busobozi bw'alina singa abaana be balina amadiguri bali somewhere okitegeera nga they have a future naye teyabasapootinga kubanga ye bw'amala ozaala nga akasuka mala ozaala y'obulamu bwe kugula mmotoka kwambala bulungi na kulya bulungi yaŋŋamba nti nze engatto gye nnyambadde wano ya miliyoni ezo ne mugamba Hajji okakasa nanga buuza seiko kuba kati olaba engatto nyambadde yabukadde bubiri engatto nagirabye tunuulye esaawa yabukadde bubiri ino ya bubiri ino gitunuulye saagala oyogere bino bya ddalu ino gitunuulire munda ogirabe abatulaba essaawa ya Hajji eno yabukadde bubiri 2 million eza Museveni zino gitunuulye munda ogirabe girabe munda wetulabe n'ebyenda si byamboozi girabe girabe miliyoni 2 essaawa ya Hajji Hajji ayambala essaawa ya miliyoni 2 engatto ya mmeka yakamu kitundu gitunuulire ogirabe si byagamba nti byamboozi nga wakolamu nnyo nakolamu nnyo era nina sitoma yensonga lwaki abeerawo omuloogi mu New Bakuli guest house wabeera wasula yes up to date tomukonjera omusajja simukonjera mazima amatuufu Hajji Abdulkarim Kironde Express FC asula mu New Bakuli guest house naye ng'ensonga ezimusuzaayo kukyusa abawala gwe mulamu omukulu ogwamusuza eyo kukyusa abawala kubanga yalaba nga nze nemeddeko tagenda kukyusiza mu nnyumba mwensula namugamba ekyo sijja kukigumira yagamba oveewo yes ne mugamba sijja kuvaawo nga sifunye bwenkanya woba oyagala nveewo baako kyokola onsiibule bulungi kubanga tetwasooka bbeera mu bubi twefuna lwa mirembe kati nsiibula ng'omuntu gw'olobaddeko naye mu ddembe so si kunsiibula bwotyo ne mugamba ekyo tonkoze bulungi nange ngenda kulemerako yensonga lwaki nasigalawo omuntu yeebuuza Hajji yakwanjula Hajji tannyanjulangako tampoowangako takyalangako waffe bino byonna ebyaliwo twabikolanga bamukwano kwesigaŋŋana muntu ku muntu kyekyaliwo ne tufunamu omwana era twesigaŋŋana muntu ku muntu naye takerangako n'akyala waffe takerangako nannyanjula biki embeera ki gye yakuteekako omuntu agitegeere nti embeera gye yanteekako era yasinza okunyigiriza butatulabirira ate ng'alina obusobozi nalekerawo okugula emmere nalekerawo okuwa omwana obujjanjabi bwe omwana alwadde n'atwesambira ddala complete n'asigala ku bawala bokka naye ng'ate mufumbira waba ayagala tugeze posho oba ayagala n'agamba Hajji ati mugende mugamba mpa akawunga ne mugamba tewali kawunga ng'agulako taya kawunga nga bagisindika njimugoyezi ng'agula n'enva zayagala nga nzifumba nga bazimuweereza nendaba nga it's too much nengamba yes nkakasa Hajji Abdulkarim Kironde ne woba olaba ebintu bino omanyi nti kyenjogerako ga mazima sikuwaayiriza wadde n'akamu byonna ebintu bino obikola nze ndi mukyala musiraamu njogera amazima era ngenda kunywerera ku mazima paka omwana waffe gwe twazaala olw'obulungi olina omuwa obwenkanya kubanga mwana musaayibo n'omugamba tewali posho ng'agula kota ya posho nga bagiweereza n'agamba n'enva zenjagala n'azireeta zayagala okulya n'enzikola bulungi ne bazimuwa n'azirya nendaba nga kisuse nga gwe ate abifumba tayagala olyeko tayagala ndyeko yes nga tayagala ndyeko Hajji gwoyogerako nga simulaba mu bintu ebyo naye nti gwe tosobola bimulabamu lwa nsonga omuntu tomumanyi nga tosula naye tosobola mumanya tosobola mumanya true color za muntu nga tosula naye nga toli naye close so olinga ngamba zaamu nti wali wafuuka mukozi wa waka kyenkana yensonga lwaki navuddeyo neekubira omulanga kubanga nze nagenze mu media si Hajji nze nagenze mu media lwansonga nabadde ndi awakawo ng'ensi temanyi kyempitamu bannange bagamba nafumbirwa Hajji nyina emirembe naye nga ndi ku nnaku
nfumba emmere Haji ne bamutwalira emmere ne mwoleza engoye naye nga atalina bawala balala ne ngamba naye lwaki ntuuka ku kino kyonna kanyani k'ensi yonna emanyi Haji Abdul mu kironde waasula nti asula mu loogi nga ndaba kinsusse nga siraba we nnyinza muloopa nze sirina maanyi sirina kye nnyinza mukola ansinga buli kimu ne ngamba kati nkoze nki kale kandage ensi amazima amatufu agali ku mwami ono mu Uganda yonna teri muntu tewali bbaala yonna eyinza kwenkana Suzana Night Club teri wadde bakoza nzenwa bakozani teri bbaala yonna eyinza kuba nungi nga Suzana Night Club okumanya nga ali ya mulembe yalina kaunta mukaaga munda waayo nga mulimu ettaala ezaaka nga bwebazine wa mirundi ena nga togenda mu Suzana nga tulina mukyalo oba nga tuyambadde bulungi n'abakyala abalala bonna gye muli manyi gye muli abalina abaana bato beyakola ebikolwa nga byeyankola nsaba mbegayidde nnyo muveeyo nammwe mujje mu media n'abaana bamwe kubanga manyi mubalabirira eyo Haji tabayamba ta contributing abanaye muveeyo nze sigenda kusirika mwe mwasirika ne mugenda n'abaana please you stand ng'abakyala tulina okulwanira eddembe lyaffe gwobeera ofiiriddwa toleka musaayi gwo kugwa eri guleme kufuna bwenkanya nga taata w'omusaayi ogwo ddala ali bulungi nga sente azikyakalamu n'abawala gwe ng'ogenda eyo oba n'otunda nnyanyi oba n'okola ki n'olabirira omwana no contributing 100%. I won't do it. Okay, Zam. Yes. Waliwo ebiraga nti omukulu alina kasente because omusajja oyinza omugamba nti bode yeeraga naye nga bambi covid yamuyita mudda nga covid yayita dda mu bode eyo gyolaba nanti kakati kankunyonyole lwaki era ngamba bwento nkisistingako Haji Abdul Karim ali financially stable we ngambira nti omwami ali financially stable abantu banonya kyakulya mu covid muno naye naleka ennyumba mwasula mwesaamugoba n'agenda wasasula kiba kiraga ki aina ali financially stable lodge agisasula naye ennyumba gye yavaamu tagisasula abawala bakyaza buli lunaku abafandinga transport abaleta nezibazayo n'abawa upkeep ezo sente ezo zivaawa bw'aba agamba mutali financially stable kale ekyo tukiveeko akyusa olaba zino debts eziri kuno ziri mu covid biki bino zino foreign exchange undi zino kati aina dollars of which nze simanyi munnanga ngamba mbona akola mu government naye what I know aina dollar in cash Haji Abdul Karim Kironde aina zi dollar same kati wenkakaza nti aina zi dollar ezo achenjisaako katono naye bw'amala okuchenjisa akyazaamu muwala muno mu covid yakagula emmotoka 3 ngenda kulagako emunjinaano mu kifaananyi yagula Land Cruiser n'endala 2 yali ayina Dasani 2 nzimanyi Dasani 3 kati n'agatako Land Cruiser in this covid ng'ogamba omuntu tali financially stable naye ng'emmere y'awaka tasobola gigula emmere y'awaka asobola ogigula tayagala bwagazi gigula siga atalina sente zigula tayagala gigula tokyalinga nze n'emulema intentionally sigama talina busobozi Haji alina obusobozi obutuliisa tayagala kutuliisa lwa nsonga ndi maze okuzaala andampinze ngende nviremu awo nga n'omwana tagenda muyamba kyekigendererwa kyogana okumpa emmere kulumya nze owegobe negobe kati nengamba nange ngenda lemerako batompadde emmere nze nja kugenda noonya ekyokulya nze mberewo mu nnyumba nga bwe nkutunuulira kati ennyumba eyo gye mubeeramu ye kuba oŋŋamba yaddukawo yasula mu loogi kaakati ennyumba yakupangisa oba ennyumba yiye ennyumba yiye si yakupangisa naye ayihiya nti yatundawo yatundawo era ezindowooza ezimu ku ziddoola oba zeezino zaali okulya ndowooza kubanga takiŋŋamba nko direct naye yali akiŋŋamba njagala tundawo nga bigobagobako tukyakwatagana ngenda tundawo waneeno bagenda kumpa obukadde 3 obwa $, njagala $3 million eza $, babadde bampa 2.5 neŋŋaana njagala 3 eza $. kati we twalekerawo okukwatagana teyaddamu kuŋŋambako bingi naye nga I assume kyeka yatundawo era nze ntudde ku bomu omwana gwe twogerako ali mu myaka ng'emeka gwatalabirira kitegeeza talabirira na mwana bw'aba talabirira amuzaala kati omwana yamulabirira tatulabira singa abadde andabira ate nandibadde nfaaki naye kuba nagamba kamuleka asule mu loogi naye ngenza okulaba asuuze mu loogi ate ze ngenda kufiira mu nnyumba ate asaasaanya namulumba nako ne ku loogi ng'omwana yasula bubi nga yesika ne mukubira essimu ne mugamba Haji omwana asuze bubi sibitegeera nangamba kwata omwana wo mutwale mu ddwaliro ne mugamba Haji
nkwata omwana mutwale mu ddwaliro ng'okimanyi sikola ndi waka sina na transport kale mpa transport n'omudduse wali mu kisenyi bwe tunaalaba ebiddako nja kugamba nanzamu naŋŋamba ngambe twala omwana mu ddwaliro nayimuka ne ngenda ku loogi n'enkonkona n'avaayo ne muvumama ne mugamba ezigula emmotoka z'ofuna biki ebyo n'akwata ssente n'anteeka mu ngalo n'entambula n'entwala omwana mu kisenyi kuloogi asulayo yafunayo ne membership asula eyo asula yalina akalumu ke kali awo nange yantwalayo ko lumu mu kaloogi yasooka kunnimba amazeyo mwaka mulamba yasooka nangamba okumanya Haji olimba nnyo yasooka nangamba mukyala teweeraliikirira embeera entutte mu loogi nyina benneekweka ndi ku muliro nze gwolaba ndi ku pisto nyina benneekwa ne mga mwami wange omulungi nondeka wano nogenda nangamba jangu kutwala ejjensula kwa kasente nsula bubi naye ng'omukyala nga nkulu bbeesa paka mu nnyumba kuli guest house nga ntuukayo ngamba olowooza nsula eno mirembe nze gwolaba mbeera eno siina na TV gwe nobeera ku TV ng'olaba by then mwali temuli mu TV mu kalumu nga si kalungi ne tubeerayo nangamba swala namugamba Haji sigenda sula mu loogi tetugenda keera ku macha ng'abaana b'abakulu balaba ensi n'ensi era balaye maama waabwe ne taata waabwe nga bafuluma mu loogi ku macha ne mugamba nzizaayo ewaka kasita nkulabyeko nzizaayo wa kulaba wo bakusulayo musule yali andese mukuuta kigere kubanga omwami oyo nze abadde amukuuta ekigere engero olubuto gye lulina tasakola ki kutama nga nze abimukuuta nange ajangu nkuutireko eno olabe n'ennaku gye ndimu era nagenda n'ebimulongoosa ne mukuuta bulungi ekigere ne mulongoosa namperekera mbadde mwagala nnyo kyova olaba kakati nawulidde mbu wabadde oyoza engoye ebyengoye byabadde bitya ate ebyengoye kati bwe navudde mu bukedde ndowooza Haji yafunye information nti ngenze nenjogera amazima saawayiriza nayogedde mazima bannaye buli alaba tewali kyabulimba n'ekimu nayogedde mazima Haji tekyamukoze bulungi onswaziza nnyo mu nsi yonna ne mugamba saakuswaziza nayogedde mazima nagezaako okugera nawe ne nkugamba onyamba ompe kapito Haji ogaanye kati nze ndagewa nange n'ekyayo kyayedda noonya we nnyinza okuyambibwa kati nagaleka ŋŋende mu nsi osanga naafunayo omuntu anaavayo nangamba kola booti kubanga ngezezako binsobedde nabadde ndi awo maze okwoza engoye nyandise kuwaya Haji mwennyininyini nga tajja kuwaya tajjaako ejjampa yange agitadde mu mmotoka addusa avuza agenze mweyo landikuluuza ye agitwala wa nange kamakogera simanyi waje yagitutte naye nga amazima yazze kuwaya mwennyini n'amagamaga bw'ati yajjako olugoye olwo n'agibbawo ng'etonnya n'okutonnya yabbyewo nzibe kubanga teri yagimuwadde omusajja omukulu ddala ng'omanyi ge gamaka go yoyo mukyala yagamba yandekawo emyezi 9 banaye mwenna abatulaba si kituufu Haji tandekangawo emyezi 9 abadde nga asula muloje naye nga akukuta najja ku dinisa nankonkona Haji ati nyambo nzigulire ne mugulira ng'omukyala omuntu mulamu ne twebaka mu nnyumba nanti yansonga lwaki naze ku media ensi eraba Haji yandekawo emyezi 9 naye nga Haji mutima gw'okimanyi n'omwezi tegunnaba kuwera nga tuli babiri butoola mu nnyumba bwe bulumi bwe nina agamba yali yakulekawo dde emyezi 9 emyezi 9 nanti kyenkugamba si bituufu kubanga Haji abadde nga ansooberera mu nnyumba naye nga kati nkuba enduulu bigasaaki olwedde ebba wange ate nkyazaaki nga mmanyi osanga bwe nnaakikola ajja kyuka omutima agamba omukazi oyo ne bwe nkola ebirala musangawo ewaka ne bwe nkola ebirala musangawo ewaka ngenza olanga nange kinnuma muli mu mutima ava mu loogi eyo waba akwasizza oba takwasizza ekirala kyasinza okunnuma Haji ava mu loogi mulaba ayingira n'abawala simanyi waabakubye abaakoze n'abawala ate najja n'abeera nange tugenze fo check-up ne ŋŋamba ŋŋenda kufanga ndaba simanyi oba nafa nadda bannange kyetaaga nsooke bankebere nako nga sinaba kuva wa Haji oyo kubanga entambula ze sinnamudukufu era Haji abudukali mu kironde bwe tunagenda mu ddwaliro nga ndi positive Haji nawe bakukebere gwa abanzise najewo nga ndi mulamu mbadde mwesigwa siyendangako mbadde mu nyumba y'emyezi gyonna mbeera naawe omubwoti n'ogamba naye abasajja mu nyumba ekitali kituufu ng'obadde ng'ojja ssaawa 9 n'okonkona ku ddinisa n'enzigulawo n'ojja ssaawa 7 gwa kiro n'okonkona n'enkugulira sikugobangako ebbanga ly'emaze naye sikubangako mugongo mbadde nga nkulabirira buli kimu nga nkiteekinga good care of
naye Haji onsasudde bubi tewandibadde gwe nonsasula bwotyo yamba omwana wange onsasudde bubi. Kiki oyagala ekituufu Zaamu? Kyenjagala ekituufu njagala Haji ateekinga kasitode y'omwana. Saagala obudde bwange bwe mmaze ne bye mmulabiridde ate mala ate nga tekulabirira omwana oba bulumi ate oba bugenze wala. Oba bugenze wala. Tokaaba Zaamu, sorry. Olabirira omuntu n'obeera nga gwamunaaza gwamunyiga okugulu simanyi alina talo sort of nza okusa ekiro Zaamu okugulu kunduma saa kwebaka Zaamu kino nenkwata nemunyiga n'amazzi agokya nenkwata nemuteekako emumbwa nenkwata buli kimu kyonna kyonna nenkikola nenguma ne banvuma oyagala omusajja omukulu neŋŋamba yes namwagala lwa mukwano tanyanjulangako waffe takyalangako waffe nayimirira mu media n'agamba mbunna abantu ba famire yange yali abalabirira nga nze saasiima Haji walimba Haji mama wange takufunangamu wadde Gomesi wadde taata wange naye kuuma buntu bulamu kubanga bakwagala olw'eddiini bantu basiraamu n'abagamba omwana waffe Katonda atuyambye afunye omuntu omusiraamu Haji ku lw'eddiini katumuleke balituuka ekiseera balijja ewaka naye Haji n'oswaza muno walabira ab'ekika kyange Haji olimba Katonda ajja kusasula olimba nnyo tewandituuse ku kino. Haji woba okaabiza omukyalo ono nga ebintu bino byayogera bituufu weekube mu mutima Haji olimba ekituufu olabirire omwana olabirire omukyala n'omwana. Nze bwoba wankoowa ayadimit kubanga nazaala sigenda kukyejjako naye nebaza Katonda kyenkwebazaamu Haji Abdulkarim Chonde wansanga sizaalangako nebaza Katonda nti namanya obulumi bw'omwana mu mukwano gwe tubadde naawe nenzaala omwana oyo nali sina mwana ku nsi nebaza Katonda nti wasobola okunzaalamu omwana oyo naye kyenkusaba labirira omwana oyo saagala mwana wange abulwe ice cream gwali abulwe ekyokulya Haji nga sente ozikyakalamu kolako akatono oweeko omwana oyo abeere mu bulamu ngambe nayagala Haji Abdulkarim Kirondo omwana wange asoma omwana wange fizi tezibula kyensaba ekintu ekyo kinyambe nze bwaba wankoowa sigaana naye nga Haji siina kibi kye nali nkukoze mutima gw'okimanyi abantu b'ekiwoko hospital mwenna munjulira nalabirira Haji waliwo nazuukako ekiro nenziruka mu ddwaliro by then abantu baali bafa accident kubanga yali mugundi ya accident mu simanya Melward nga baleeta abantu wano wakutuse bino bikutuse nesanko ku bafu naye nga mbalaba nentuuka ekiseera neŋŋamba nalina dokita gwe nayogera naye kubanga twali tuli mu jeno gundi wet nga balwadde bangi nenjogera ne dokita nemugamba waliwo ko self contained room wano kubanga I can't stand this kulaba abafu biki nemugamba nkusaba waba waliwo ko karumu otuwe karumu tugendemu ne Haji ono kyensaba ne batugamba weekali nze nasooka okuwayo deposit mitwalo gyali 9 nenjikwata kashi nenjogera n'omusawo nenjogera ne Haji kubanga yali asobola okwogera nemugamba mukwano dokita ngambe waliwo karumu naye wonaabeera mwako karumu ogenda kubeera bulungi kubanga oyagala omusajja wa ddembe ndaba ontoli free nangamba okay tugana ne dokita ne bamuwa karumu ne batuwa karumu Haji bamulongoosa saawa guza kiro bamukomyawo saawa 8:30 ez'ekiro bamu operatinga kiro naye bamu operatinga nze saayebaka nali ntudde badokita bangamba omuntu wona aliwa nga wendi by the way ebyembi bisesa nali simanyi oxygen wabeera Haji bamuteka ku oxygen zenga simanyi mbuno that's oxygen ba nayisiberangako shock tentukangako okubeera mu ddwaliro okubeera ku mulwadde gasibirabangako kati mbandi awo nga azuukuka ngamba Haji ati mpa amazzi sibimanyi nti omuntu amulongosa tafuna ki mazzi nangenda ngamba dokita oyinawoko kujuice oba ekintu kyonna omulwadde wange azuukuse naye asaba mazzi nali ngenda muwa amazzi obutamanya naye nagenda for inquiry nemugamba asaba mazzi dokita nangamba don't muleka alaajane naye tokola ki tokikola nze naliwo Haji mukadde ako wayogera bingi nnyo by'otamanyi nze naliwo
naye bw'oba osobola okuyimirira n'ogamba nti nze ndi mukazi mubi nnyo. I'm very sorry, manyi ndi mukazi mulungi, manyi ndi mukazi muntu mulamu, manyi omutima gwange guli clean, mbadde sina kibi kyenkwagaliza ebbanga lyenkulabiridde. Kasita ne mulogi gy'obadde tokeerangako n'oyambala lugoye lutali lugolole, tokeerangako n'oyambala lugoye lucafu, tokeerangako n'ongamba nti nze ngasula mulogi naye ng'omwoleza engoye ne zigenda. Kye kyannumye ne ngamba kangende ku media nkooyo okuddamu okwoleza Haji ng'abeera mulogi takyusa. Omukulu asula ku logi naye ng'engoye azireete n'ozoozezza ewaka n'ozeetikka ne bazitwala. Abaana benkugambye banjulira abaliyo nga njoza engoye n'enzigolola, abaana ne bazitwala ne bazimuwa n'ayambala. Naye nga tumanyi baali nabo bwe bulumi obwo, kubanga siba kujja ku media nandisigadde ndi mwene embeera nga Haji ali bulungi bwatyo. Muganda ngiza embeera eno yonna yerimu covid gwe batayamba omwana omusajja akutaddeko akazito obeerawo otya? Nanti kati ensonga lwaki tonsanze wabbakuli nsanze eno gyonsanze wali abakadde abanzaala Katonda nnyambe bakyali balamu kiwulira era gyembadde kiwulira nga nzize funako ku bintu ebimu ebyokukola ki ebyokukozesa. Bagamba bakale bansapootingeyoko njira mbeera wewaka kubanga manyi bwe naavaawo, kubanga ne wembeera nga wendi era kumala kwasolinga kati ngamba bwe naavaawo Haji namusangawa, bwe namukubira essimu n'atakwata n'atandikirawa, ajja kuba tagenda kunnyamba totally off. Nengamba kanjira mbeera kubanga bwe mbeera kuwaliwe mmanya nti kati akomyewo mulogi oba nfuna mbeera nga kale ndi takitukowe okumanya ebikola ki ebigenda maaso. Kati nengamba kanjira mbeera we wakaawo then nga bwe neerwanako wano naye nga neerwanirako wakawuwe. Kati ye gyali eyo engeri gye nti ndi wakawuwe osanga anayimuka najja nanfeesinga face ku face nangamba zaamu ensonga zino biki tukikoze tutya bwe kiti. Mikwano gya Haji bannange abawagizi ba express bakwano ba Haji abasobola omutuukako mumukubire ku masimu mumugambe ekituufu omukazi ono ali mu kkaaba. Omukyala ono yamuzaalamu omwana naye omukazi omukyala bw'ayiwa ezziga muganda wange ezziga ly'omukazi tolitwala va ku gana ag'abasire kwini ag'okugiraagiramu awo naye gano respect obeerenga okwasaganya ensonga nga bwe zirina okubeera. Otherwise ebyokudda mu loogi gwe n'oliira eyo ssente oli mu bakazi mulya buli ssente gundi zizino zisoma kyokyusa ssente. Sinagaanako kuvaawo wakaawo Haji naye ndi mu kutya singa nvaawo siraba nti onanyamba giri 8 kali kamu kitundu ziri $3,600,000 zino zonna omukazi agamba togula mmere waka naye risiiti zokyusizaako ssente zogenda nazo mu loogi mpitirivu. Ate oyagala nnyo ebyokwegatta okuzaala omwana naye ate ebintu ebivaamu tobyagala. Kakati gwe oli musajja nabaki muganda wange Haji nkumanyi Haji omanyi kwatagana n'omukyala twalinawo mu bintu bya dodo nogira dodo viiko nongamba gwe yagira KENZO simanyi obanja KENZO waleeta KENZO takusasulanga. Kakati nawe tandikira kwono obeere ng'omulabirira kale ye yakkiriza wamuta naye omwana mukole ki si bwe kiri? Yes, labirira omwana zikiriza kubanga ebikolwa byandaze tebiraga mukwano biraga bukyali which is okay. Okukyawa kubaawo naye ate omusaayi gwo ogulesa otya gweoyagala omusaayi gwo gugende gutya mukama wange. Labirira omwana ekintu kibeere nga kitambula. Waayo obuyambi kyala muwa obuyambi mbeera ya covid naye ate toyinza kukyusa ssente ate oba mu bantu bawaka gwe n'ogamba nti njagala lya nkoko n'ogulayo ekisambi n'okiweereza bakisiike bakikuweereze ku loogi olye ng'afumbye tali nkole ne juice omuweka abawa basire kwini bo Haji. That is too much. Newankubadde omuntu wamukyawa Haji nakusanga onywa this kwencha bamuyita salasala sort of. Namusanga anywa kwencha omwami we namusanga amaze akabanga nga talina mukyala era n'ennyumba yali eraga omanya abantu abatabeera mukyala waba walaga.
Haji namusanga anywa kwencha ne mugamba Haji kwencha ono tali healthy ku bulamu. Ne mugamba nze am ready nja kukoleranga juice. Era mbadde nga mukolera juice from day one ne wembanga sirina maanyi nge wakati wabula juice ne waba tewaliwo nga ngamba Haji wange ncha talina kyagenda kunywa kale kamukolere glass 2 nga Haji afuna juice buli kadde ekya stopping okola juice biseera bino mwadde juice ka juice nga kawooma nga basire kwini bagano kaliba naye ka juice kawooma nempu yange benda bintu nga basire kwini be bakanywa nganywa nabo wako twongereyo ko glass nga 3 ngamba no Haji Katonda mwesigwa Katonda alaba sirina maanyi sina kyensa kukola naye Katonda yatutonda amanye amazima gali wakati wange nawe amanye ebbanga lyenkulabiridde ne ku Kiwoko hospital if possible osobola okubuuza omuntu yenna oba dokita akola eyo ku Kiwoko ogenda mugundi ya accident tewali muntu atamanyi tewali muntu atandaba ne Haji olwo yagiranga wano wabisiye nga wetaaga okala ne bagamba yetaaga oba okutambulamu nga kola exercise wagire waberenga wakala wafuna ku musana webityo natambulanga ne Haji nga ntambula ne Haji ebigere bino ne bizimba bino byazimba nga ndi lubuto atwali sire kwini aliwo nga tuli aba tukera sawa 11 12 ne tufuluma Kiwoko hospital ne tutambula paka mu center nga tuvayo mu center nga tuguze n'amawulire kubanga Haji ayagala nnyo bukedde nga tutambula ne tugenda ne tugula amawulire mu center ne tukomawo nga tutambula tayani Haji tewani nsasudde bwotyo ekisinga okuluma mu bantu omuntu omani we yandikinkoze naye Haji why you lwaki gwe abakubulire kye wamukola leni mu sorting by the way if possible wani ngambe nti mukazi ku wankola ekintu bwekiti naye nga kiki ennakukola I believe tewali kye nali nkukoze Haji kisukka ekyo kyonkoze Haji ngenda kunoonyako ku nsonga zino tubeere omukazi mweraliikirivu abuuza jaketi ye wagituttewa yagambye by the way obonebalo nekyakyesogedde ayina mukwano gwe yakubidde mukwano gwe yankubidde si Haji mukwano gwa Haji yakubidde mukwano gwe Haji ayinamu embeera eno ye tayagambwako okitegeera one on one tayagala kola ki nantagambwako wabula tayagala kuwuliriza ayagala ye waayogera kiba kyekyo you do that kati ayina mukwano gwe yakubidde nakubirako mukwano ne mugamba Haji yatuta olugoye lwange naye tekinsanyusizza okugenda mu media ya admit nagenzeyo seega nagenzeyo olw'okunyigizibwa naye yagenza olaba nga solution kujja kutwala lugoye lwange kyekigenda sortinga bino byonna ye kyeyavuddeyo nakyo naŋŋamba akugambye kyogenda okulaba ogenda kiraba yaŋŋambye ngenda kukiraba ng'ate amaze okutwala olugoye lwange ne mugamba bw'otyo bw'oŋŋambye oyo omwami bamuyita Bruno Serunkuuma namugambye Bruno Serunkuuma oli mukwano gwa Haji nange obadde mukwano gwange buli kimu kye tuyiseemu n'ebimunyonyola namugamba naye kati kankugambeyo ekintu kimu Haji si ye Katonda nemugamba mu Bible ndi mukyala musiraamu naye waliwo ebintu buli omu byamanyi byopikingayo kati nakyo napikingayo in Christianity waliwo Daudi ne Goliath namugambye Haji oli munene oli muwanvu nze ndi mumpi siri munene nnyo nemugamba nze kati kaneefuule Daudi wa Bible kubanga mmanyi ndi ku mazima ate am with God sinakuwayiriza naye gwe ojja kulowooza nti n'oli Goliath naye Katonda agenda kuwangula Haji kubanga toli ku mazima nemugamba mulada nkola kyonna kyankola naye I know with God nja kubeerawo ye answer gye namuwadde omwami yo n'enamba yenjiina by the way bannange ensonga weziti weziri ensonga za Haji Kironde omuwagizi wa Express lukulwe waliwo omukwano gwange bamuyita Michael abeera London amumanyi bulungi nnyo Haji ono amumanyi era emboozi eri gye nakola ku Haji yangamba Haji oyo mumanyi
mumanyi bulungi. So Michael yogera ne Haji mwogere ne Haji babenga bakwasaganya ensonga zino because wezina agende wa minister kyate Haji bakulese wa minister kyate tulabirira mwana Haji ndabira ddala nga tekikwatagana bulungi tebigatta bulungi muberenga mukwatagana ne Hajjati ono Zam muberenga mu ensonga zino zigwe temugenda wa minister because era minister wa muna agendayo bajja kuteeka ku kazito nti leeta bweti teeka wana akasente biki era bye bimu ate nga mumaze okweswaza naye nga bakyala bangi abayita mu mbeera eno abanyigirizibwa okitegeera kuba oliyambuuza nengamba tizaamu oli mwana muto lwaki wagenda ne Haji ono omukulu bwati nanti love doesn't ask the age oba yagadde omuntu Haji namwagala I admit munsi nakwagala ng'omuntu era kyova olaba mbaddengawo mu hardships zonna saakwesambako nakkiriza nemba olw'ensonga nakwagala ng'omuntu ekyo abakyala bali eyo oba abawala abali eyo bawa amagezi bannange bannaye bawala bannange yonna gye muli ebintuuseeko bino mbeegayiridde nnyo tokeeranga n'obeera n'omuntu n'akutwala butwaze ewuwe nga tasoose kukyala wammwe osanga Haji ankola bino olw'ensonga yantwala butwazi ngagamba natandikirawa waliwo abalina ewaka tebakyalanga naye nga bali mu mbeera nnungi at least kale n'ekirala kale kyendaba obuntu bulamu kintu kikulu obuntu bulamu kubanga singa Haji abadde nga muntu mulamu I believe okusinzira ku byemmanyi ne byakoze tebiraze buntu bulamu singa abadde muntu mulamu gyendi twandibaddewo kati ekikulu bannaye mubeere bantu balamu abakyala b'ewaka mubakwate ng'abantu tusirikira bingi omukyala bw'abeewaka yes abakyala bangi abali eyo abasajja mwagale bakyala bammwe mukyala wabeeranga muganda waba akumanyi kati wokera kumakya noonyeza omuntu oyo ayinza okuswaza mu nsi ate ne weewuunya kubanga aba alina reality kuggwe kati nze I have the reality Haji nkumanyi bingi ne by'otamanyi naye mbirese olw'omwana waffe nkulekeddeyo olw'omwana waffe gwe nakuzaala mu Haji alina bingi omuntu omukulu ebya Haji Kironde ne mukyala we byewuunyisa Haji asiiba muloozi n'ekirala kye mbadde nabidde ekyandeeta mu media by the way mbadde nga ndi kamu neŋŋamba sooka owulire ensonga endala gye mbadde nerabidde ate nga nkulu natya neŋŋamba Haji basire Queen baleeta nga bamulaba n'ezi$dollars ezo singa Haji afuna obugibu muloogi bagamba mukazi we abaddewo ng'atudde yakolawo ki that's why ensonga eyo neŋŋamba I have to stand ng'akyaliyo muloogi abantu bakirabe nti aliyo ku lulwe nze simugobangako waka tafuna obuzibu ne banneetikka mu mbeera waka nga mufumbira emmere naye ng'omukazi asirise kitegeeza omukazi yamugoba Haji sikugobanga waka ekyo kimanyi era nagambye nekugamba Haji bw'oba olaba nti nokyoba akafa nsonyi tofa nsonyi kwata ekkubo okomewe waka nze ndi mukyala mufumbi singa oba okyusiza embeera zo n'okomayo waka nja kukwaniriza sikugobangako waka sikuwerangako nenkugoba waka nemugamba oby okuva mu media kubanga lwaki mbeera mu media nemugamba sigenda kubeerawo nga ndi mukakamu ng'ate ali muloogi nemugamba kati byonna okubikatinga off nga ngamba mukwano gwe yabadde ankuye nga okubikatinga off kale byonna tubyerabire nageze mu media I'm sorry byabaddewo akwate ebintu bye nga bwe yabitwala akomewe wakaawe engoye yavaawo nazo yavaawo talina ngoye n'agenda nga agula engoye nga naye ng'ateeka mu loogi nga waleeta n'enjoza biki bityo kati nendaba nga kiri ki kati Haji bw'oba toyagala biwanvu ya mutima gw'omanyi bye nakukolera byonna kwata ekkubo totya kuswala bibeerawo mu maka okomeyo waka we give you a second chance singa olekedde obeera mu loogi alright tweyanziza nnyo Zam tweyanzeege webale nnyo webalire ddala baganda bange abakyala banyigirizibwa mu Uganda ebyaddala bangi abasirise kuba gano mawulire ge gakuba Haji simanyi zino loogi zasulamu kati siba kujja tewali yanditegedde mbu asulawo naye mwennyini yakikkiriza n'agamba kituufu nsula mu loogi kitegeeza bwafunirayo obuzibu tebanneekwasa omukyala wa waka nze I've done my part Haji asulayo ku lulwe nakola bibye nga ye wabyagala saamugobako waka alright
Alright. Loji tebazigala ye. Museveni tagala nga loji ye. Yazigala naye munaye bawaayo kye bawaayo kati munaye omuntu nga Haji. Tweyanziza asasula bulungi. Haji dewaka wadde membership ekyaliko eya loji dewaka omukyala talina buzibu naawe naye nga biswaza level ya Haji omanyi nkumanyi n'ebintu bino kibirungi muganda mazima ddala emyaka egyo olina abaana n'abazzukulu nodda mu loji kubanda byono 66 n'emyaka 75 75 kati bala 1949 giba myaka emeka wa 49 kuba yanyamba yali national ID yeriko 1949 yaliwo ne bakazini by the way cousin was a friend yali friend wa cousin yangamba cousin was a good friend ate bya Kenzo yabigamba ko Kenzo amubanja Kenzo amubanja oyakola stamina yamukolerawo wakawe engoye ze yalimu Haji yali yazikola ki yali yazimubwa Haji ye muntu munyumiza ddala tweyanza nnyo kuba ensonga zaabwe n'eddodo baazimala batya tweyanza nnyo tweyanze mwebale nnyo mwebale ddala tuli badde pad by sozo okupate consultant oyina ebyomunju ebyawaka nga biri mu mbeera nnungi bibawe emigana nesula moto waali awo emakindi agamba gendayo akuwe akamotoka ku kibanja mpola weevugemu naye nga baganda bange abakyala b'e Uganda banyigirizibwa simanyi ab'omu Europe ne Dubai eyo bamuli ku kimmwe naye eb'e Kampala wano abasajja mubalaba makuba awo naye abasajja tebaprovidinga abasinga kubanga kati omusajja abeera atya nga asula mu loji nga n'omukazi loji wasula amanyiwo naye ng'ewakati waayo yagamba yakola loji ate loji zabwerere yagamba yakola dda amaka ga malala bwe yayogera mu media ebamugamba lwaki wayo nagamba namusalamu myezi 9 naye kitali kituufu by the way naseka namulekayo emyezi 9 nze nakola dda plani zange bw'oba wakola plani zo lwaki ojja n'ogamba nkufumbire emmere ng'osulawo from day one buli kadde oli awo kati bw'oba yakola plani ze tetugaana naye ffe atuyambe agende maaso ne plani ze naye nga bw'atuyamba nze ne bw'aba tannyambye omwana amuyambe kubanga saagala nkabe emirundi 2 mbaddewo emyaka 4 tuli ffenna ate kati n'omwana lifetime yabeere nga tasoma nga nze mbonaabona noonya ka fees nga Haji osobola Haji badde wakola dda pulani zo kwasagana n'ezaabano ku budget obateekeko atuteekeko bateekeko ku budget tetulina walala wakulaga bano tebalina wakudda naye nga bintu bino biswaza kyaddala tuswalira ddala naye nga weekuba omutima songa nnafu nnyo omukazi ye waali second chance bambi omukazi ono kyemulabyemu alaka yalina true love yalina love yo eyaddala akazi abasinga aba yakwanukudde dda tomalako tokolaki biki naye ebyo byonna abikulekeddeyo kuba akumanyi speed meter zovuga akumanyi wawookoma naye tabitubuulidde era nga omumanyi abakazi abakozibwa naye weekube mu mutima kuba akumanyi ate abakazi bano ogamba nti omukazi ayagala kunzi omukazi yafumba emmere omukazi yatabula juice gwonyo omumanyi naye bw'aba takuttanga akati ogomba otya nti atayagala kutta nze mba sibategeera omukazi wawaka tolina kyoyinza nga yagadde kutta tolina nakyokolawo okitegeera naye nga weekube mu mutima mbeere nga mukwasaganya ensonga yamba mwana kale yamba mwana tutaase mwana mu mbeera eno baganda baffe tujja ne tuleeta ebintu bino tituba nti twagala kuswaza bantu naye ekituleeta mu kamera kuyamba ono alina example zakiikiridde abatya kamera nga mutwalo nga bali mu kunyigiriza abalala bakuba n'obakuba abalala tebabawa mmere akuba takola ki ayingira zayagala bangi naye nga tetuba tetuswaza naye jasi kubawa example kulabirako weetegeke omuwala atannafumbirwa weetegeke omuntu mutegeere gwogendamu omulaba awo omuntu azimbye bode naye nga tomutegeera omulaba muntu mutonotono mulaba ngaobuvunanyizibwa naye ngaomuntu siwavunanyizibwa so abawala mwetegeke mwetereze mwetegereza abantu n'abasajja nammwe mweddeko bannange tweddeko tuswala onaajogo naakomawa buli wookabya omuntu katonda naawakwata ayinza obutakwatira wano mukoona naye ajja akukwatira samweya
akukwatirawo nakubonereza nga tomanyi naye nga mwana oli gwe wasuula sayi gwe wadduka waliwo omukwano gwange ali eyo yagenda nagira nadduka ku mwana naye alaje zimuluma alaje zamufuukira alaje kitege naye ye tamanyi naye nze namugamba muganda alaje ezo ezikulemeddeko mwana wadduka obuvunanyizibwa tetemudduka oba oyagala ebintu by'okugatta lwaki otya ebivaamu bw'oba toyagala kwegatta kozesa enteekateeka entuufu oba oyagala okwegatta teekawo enteekateeka naye bw'oyagala okwegatta naye ate ebiva mu kwegatta tobyagala akati awo kiba ki naye nga mwebale nnyo mwebale ddala zaamu mwebale nnyo mwebale ddala webale kuvaayo kuyamba bakyala balala abatya bulumi bwasusse naye tofaayo ojja kuba bulungi mungu ajja kugira ajja kukugabirira mu mbeera yonna era ojja kufuna obwenkanya nze kyemmanyi allah kyangu ekyo asobola okukwata omutima gw'oli n'agukkakkanya genda olaba nga ye kennyini yakubira amasimu tima ssente yangu okime ssente naye nga mungu ye tewali kyatasobola kukola ki kwasaganya so allah ajja kikolako tofaayo mwebale nnyo mwebalire ddala